Ng'ebula wiiki emu empaka za Kabalegalaale zigiweka Kawuwe Masindi bo abavuzi ab'enjawulo batandise okuzeetegekera era nga bawera kufaafagana ku mulundi guno. Nakinku mu kufuumula emmotoka z'empaka Andrew Kananula amanyiddwa nga Desha ategeezezza ku mulundi guno bwe yeeteesetese obulungi mu mmotoka ya Mitsubishi Evolution 10 emu kuzaakazibwako ebisodde ensangi zino. Buli omu aba ayagala awangule rally gye bayita maiden rally oba rally esooka mu kifo. Mbadde nsaba Mukama anyambe ku luno mpanguleyoko. Desha annyonnyodde nti newankubadde emmotoka ye y'ekika kya Mitsubishi Evolution 10 yafuna obuzibu mu mpaka za Power of Africa ezaali e Bunyoro n'atasobola kuziwangula, wabula ku mulundi guno amaze okulagiriza ebyuma ebipya okuva ebweru w'eggwanga. Obuzibu bubadde bungi n'emmotoka nga zitusumbuwa spares, emipiira n'ebisinga bize. Ebisinga biri mu ggwanga tusuubira nti emmotoka egy'okubeera ready nga ku Lwakubiri ate abagenda okujja okulaba mubere bwagumu. Tugenda kuwangula championship ekyali wide open engeri Jasmanga gyatamaze Tanzania. Ssebuguzi naye agiriko agyetaaga bubi nnyo ne nange ngenda bafuukira lumbe lwa kirago. Mu ngeri ya Modeshi asambaze ebibadde bibungesebwa nga bwe yagoba omusomi wa maapu we amanyiddwa nga Moses Matovu nti si bituufu kubanga ali naye butoola mu mpaka zino. Empaka za Kabalegalaale za kugibwako akawuwo ng'ennaku z'omwezi 22 paka ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno e Masindi era nga za kwetabamu abavuzi ba Uganda bonna. Wetuukidde olwaleero ng'abavuzi abawera ddala 30 be bakeewandiisa okuvuganya mu mpaka zino okuli ne Nakinku Kananula Deshi mu mmotoka ya Evolution 10, Ambrose mu Evolution 9, Ssebuguzi mu Evolution 10, Arthur Brick Jr. naye mu Subaru N12, Susan Muwonge nga naye ali mu Subaru N12, Robert Otega n'abalala bangi. Ku Kingdom TV amandi ag'ebyemizannyo, nze Brian Katende. This is Kingdom TV.